Kakati omuvubuka gw'olaba oyo mu katambi afunisizza jjajjaawe olubuto era nga jjajjaawe yoyo gw'olaba awo olubuto lumwewanise essaawa yonna omukadde asuulirira kuzaala. Jjajjaawe yennyini nnyini owa ddala babadde bakola omukwano ne muzzukulu we kati jjajja tulyamugema. Kakati wuliriza nga sinaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ekintu kimu gimpeera ekigalo bw'ogirayikinga kigyembako okuba nti edduka ku sipiidi eya waggulu n'etuuka ku buli muntu. Kakati mu bitundu eby'ejjinja awo jjajja gy'awangalira ne muzzukulu we era nga jjajja essaawa zino ali lubuto olukulu nno ng'asuulira kuzaala. Omuzzukulu oyo gw'olaba gwe basibye emiguwa bamuyita Benoni. Benoni abadde akuba jjajjaawe empiki, abadde akuba jjajjaawe amatooke ng'era banyumirwa ekikula eky'omukwano. Kye simanyi oba abadde akakamu kake oba jjajja abadde yeeyagaliranga kwegamba ateekawo akkiriza. Jjajja ono yakuzizza muzzukulu okuva ng'akyali muto. Bazadde b'omwana ono baamulekawo, jjajja n'ateekinga obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omuzzukulu ono Benoni. Kati Benoni akuze ne jjajjaawe mu nnyumba nga bali bati babiri. Nga bw'omanyira avu y'abajjajja n'abazzukulu, oba oli muwala oba oli mulenzi, jjajja tasobola kugobaganya muzzukulu, ekyo tekisoboka. Ekyo nammwe munjulira. Jjajja ku nsi ya Katonda eno taalikera kuko ku makya n'agamba nti nze nsobola okutya okusala ne muzzukulu wange mu nnyumba nti ayinza okunkozesa. Bajjajja balina engeri gye baagalamu abazzukulu kugamba oba muwala oba mulenzi. Kati ndowooza omukwano gw'ono jjajja ne muzzukulu we gwaviira ddala kuvanga buto ate omuzzukulu n'akiyitiriza n'akisussa. Kati nga bw'omanyi abavubuka bakula batandika okudivelopinga ki endowooza embi mu bwongo bwabwe. Omuvubuka ono Benoni okusula ne jjajjaawe mu nnyumba kyatandika okumuwamu ebirowoozo eby'obuseegu nga ye omuvubuka. Ekifo ky'okugenda afuna obuwala akwane oba embuto azifuniseyo obuwala obulala, yatandika okulaba nga future ye eri mu jjajjaawe. Jjajjaawe ali mu myaka 88 ali mu myaka 88. Yatandika okulaba nga mu butuufu jjajjaawe yayiza okubeera maama w'abaana be. Kwegamba mu bantu bonna nalabira nga ddala jjajjaawe yalina okumuzaalira omwana. Oba omuvubuka ono bwe yalaba nga jjajjaawe ali munda mu nnyumba yamusikirizanga nnyo. Kwegamba jjajja oba yateranga n'awenjurako kaakagomesi, Benoni ono omuzzukulu n'alaba ekithambi kya jjajja n'ashemererwa. Nalabira ddala nga jjajja ate munnange waakaali wa jjajja. Benoni yatandika okufuna feeling eri jjajjaawe olw'okusula ne jjajja mu nnyumba. Kati kankubuulire, bajjajja bano balina omuze. Bajjajja effe abazzukulu batuyita baami. Bajjajja bayita abazzukulu mwami wange. Era bw'ogenda ewa jjajjaawo omukyala bannange mwami wange jangu eno nkusituleko. Kati ndowooza engeri Benoni gye bamuyitanga omwami yagambira ddala nti ddala kituufu ono mukyala wange, era n'ayagala ensonga azitwalira ddala ku leve endala kubanga amuyita mwami. Wano mu Buganda jjajjaawo aba akuyita mwami obanga mwami we, just kaba ka title tebiba bya ddala. Kati ono ssenkaggale Benoni ye ayagala, in fact tayagala bwagazi, eky'omwami ekitwalira ddala. Yatandika okukola obuvunaanyizibwa ng'omwami bw'alina okukola eri mukyala we. Benoni ng'atandika kweganzika ku jjajjaawe olw'okumuyita mwami. Ng'atandika kumweganzikako, wabula kye simanyi ne kye sikakasa oba abantu abalala kye bateekakasa nti oba Benoni ono yakkakanga bukasi jjajjaawe omukwano. Omanyi wano tewali kitasoboka. Asobola okuba ng'omukadde yakwatanga mukwate oba nga baali bakkaanyizza nga bakkirizza. Buli kimu kisoboka. Asobola okuba ng'omukadde yakakanga mukake munnange ebbanga lye bamaze nga bakola omukwano, jjajja n'omuzzukulu bakola omukwano. Bakoledde nno ddala omukwano ebbanga ddene eriwerako. Era jjajja talina wantu wonna wonna we yali yeekubidde enduulu nti oba munnange omuvubuka ankozesa, nti oba nange muzzukulu wange ankozesa. Nedda, jjajja yafuna olubuto mu kwegatta ne muzzukulu we, yafuna olubuto. Era olubuto jjajja teyaluggyamu
kubanga abakadde baneeno baba n'eddagala bw'afuna olubuto aba asobola okulugyamu mu ngeri yonna. Bo baba bamanyi buli kikolo kyonna ekijjamu olubuto. Jjajja teyajjaamu lubuto, jjajja olubuto ng'alukuza. Essaawa zino olubuto lwa jjajja ono lukuze, agenda kuzaala. Bw'otegereza olubuto olwo luli mu myezi ndowooza nga 7, naye ddala omukazi ow'emyaka 84 anaasobola okusindika omwana. Oyo omukazi nga bw'omulaba magumba agamu geegattagatta dda. Abantu olulabe nga jjajja ono ali lubuto ne bamubuuza owange mukadde, tetukulabangako na musajja yenna, oluno olubuto ani lwani? Olubuto lwani? Jjajja si mufumbo, asula yekka. Kyokka bamulaba ali lubuto lukulu, bamubuuza, jjajja olubuto luno lwani? Tutoli mufumbo nti oli mufumbo, tolina musajja akudedeza nti waliwo, obeera na muzzukulu wo, olubuto lwani? Jjajja n'akabatema n'abagamba, munnange olubuto lwa muzzukulu wange yantikka eryamugema. Ate abantu babadde ndowooza bakiteebereza nga bagamba engeri jjajja gy'aswana kino kitabani ki kizzukulu kye kisobola okuba nga kyamukola ebyambyone. Era waneeno bakutte omuzzukulu ono Benoni ne bamugamba, ssebo togenda kubeera bweru ng'oyinaayina, nga balyoka bamukwata nga bamussa ku miguwa, nga bamusiba bamutwale mu kkomera lwakufunisa jjajjaawe lubuto. Ozannya n'okuzannya. kati neegwe mulimu ebintu by'owulira naye nga biringa ng'ebitali bya ddala naye nga ate bituufu. Ozannya n'okuzannya. Jjajja ali lubuto lwa muzzukulu we, era jjajja essaawa yonna asuulirira kuzaala. Naye nze nina kyendaba mu nsonga eno. Jjajja lwaki teyaloopa n'afunako gw'agamba nti wange omuzzukulu ankabasanya ndi lubuto biki? Mazima ddala omuzzukulu ono yakwata bukwasi jjajja oba beeyagalira? Kati mazima ddala nsonga kyesibye omulenzi. Ekyokufunisa jjajja olubuto kyo kibi, naye ensonga kyemusibya. Anyway, gwe mulimu ebintu by'otunuulira, naye nga nze kankubuulire kino, bino byonna biva ku bajjajja abeesulu bebba ku bazzukulu baabwe, ne mubeeyisa abaami, ne mubeeyisa biki, ne mubeeyisa kino, ne mubeeyisa kiri. Muganda wange mulimu abazzukulu abagenda okubitwala paasono. Ogenda keera ku makya omweyisa omwami, omweyise biki, ebintu abitwale paasono, ekira kufukira akayinja mu ngatto, ayagala okujja omwe ku kyajjulayina. Nze nkubuulira, si kirungi nnyo bavubuka bano kusula nnyo na bantu nga bano kiro, si kirungi n'akamu n'ak'eddagala. Ne kati mazima ddala feeling ozijjawa ku jjajjaawo. Kale ku mukadde, oli muvubuka muto, oli muvubuka mugoggoofu, tosobola kukwana buwala. Muzima ddala obuwala bw'okukyalo buwulira butya nti omukulu Benoni yafunisiza jjajjaawe, ajja agenda okuva mu kkomera nga jjajja ali ng'amaze okuzaala, oba banaalongoosa mulongoose oba naasumuluka bulungi. Nga Benoni atandika kubuusabuusa mwana, ng'omwana wa jjajjaawe amuyita taata. Ozajja n'okuzajja. Mu buwangwa omwana wa jjajjaawo, kati kyesimanyi oba ono jjajja wa Benoni yazaala maama oba yazaala taata, ekyo kyo kisijja kukulimba, sikimanyi, naye okusinziira ayinza okuba nga yazaala maama. Ono ye jjajjaawe azaala maama ono. Ebiseera ebisingayo batugamba bajjajjaawe batera nnyo okutwanguyira. Abajjajja abazaala bamaama be batera nnyo kwegamba, be batera okubeera abalungi eri abazzukulu baabwe n'okubeeyisa bamwami buli entakera. Oba okitegeera ekintu ekyo. So bye biri ku sayidi eyo. Benoni bamukutte wali ejjinja, era ye essaawa zino atemeza amabega ga mitayimbwa.
CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugobera B10 ku mukutu mwebale kuba nti ate musubscribinga mbagala nnyo mwena mwena mbeere bulungi mweraba.